you presenter, you're just famous, you're not a celebrity. You're famous because people know you. That is. Tulina problem never presenters. Tulina conflict wakati wa celebrities never presenters. Nga presenter mulowooza muli ba celeb. That is wrong. Kyendowooza nti kikyama. Yovala tulina conflict. Yes, muffe muli ba celeb. For example, ng'oli muyimbi n'osaba okutekinga career ya media. Oba oli act oba actress ng'olina career ndala gy'otekinga ekufula celebrity. So kakati malinga y'okutegeeza ba presenter kyovala nti kakati naddala ng'ate oli mu mawulire. Kuba amawulire gano at a certain point you're forced okugenda ku ground celebrity kyatasobola kukola. Yeah. At a certain point you're forced okugenda omanye eddala emboozi gyengenda okwogerako kituufu ki ekigirimu. Time egenda kutuka nga wagenze afi olaba nga bw'oli awo olina cameraman wo nga ogenze mu field yalina okukwata kamera. Cameraman n'agamba kangende njagala kugenda kufuna ku kyakulya enjala ekola ki? Nga omuntu alina story gye weetaaga tanatuuka. Laba alina story gye weetaaga bw'atuuka nga taliiwo nga you're supposed okukwata kamera. Okwata omuntu because you need the story. Kyova abamu tetusobola kubeera ba celebrities. We are just public figures. Ensonga abantu batula kyovala nti hafi omuntu otuuka naga oli muganda wange. Amafi. Yeah. Oba kitegeera. So kakati I think tulina okukitegeera nti wadde nga twogera n'abantu ne bajja ne wano ne batuwaana Simon nkwagala hafi nkwagala. We are not celebrities. Kati mutandise conflictinga ne ba celebrities kuba mulowooza mubenkana. Ate gyekinaakoma okugenda nga ba presenter twagala okufuuka abakozi b'amawulire amawulire gagenda kutulema. I think that's why it fades out very quickly. Ova ku mpewo eno mu mwezi nga gumu nga teri akujjukira. Ekyokubiri nekyo kyenadde ndowoozaako TV yajjanga y'amaanyi nekola ba presenter bayo ab'amaanyi. Naye kuba bakolanga ebintu byabwe nga biri controversial. TV bwe yagwa terina presenter gwolina TV ku TV ndala gy'omulaba. So osobola okukola ebintu eby'amaanyi naye nga biri controversial era abantu ne bibaanaamiriza. Abantu mulemererwa okwawula okwanaamiriza n'okukola ebintu ebyenjawulo. Omusajja gw'osanga nga asadde ebigoye mu lubuto ng'ali kukuba bifukula bw'ati osanga nga lukakirika kamwetoolodde bwe kati ng'abantu baanaamiriza bannaye. Omusajja omukulu ku myaka egyo biki byakola. Naye era yefaananyirizaako ne kamiliyoni ayingiza abantu mu kivvulu era ng'abantu bamulaba. Era bonna ayanamiriza abantu asobola okugamba nti you're my fans. Bwamukuba ekifaananyi ng'abantu bajjudde agaba fans. Bafaani bange. Kuba mulimu abadde beewuunya. Kumbe bali muyimbi bannaye. Omuntu ajja atya ku TV n'atandika okuvumaavuma bw'atyo. Ensi eragawa. Ne ku stream ogenda okulaba ng'olinako olukumi. Kati ogenda ba mistakinga ne bafaani. Nenga jeso banaamiriza bwanaamiriza adda basitwaka nga bakolanga bulungi. TV ya baki ebitunga byonoonese. So kyendowooza nti today mu line yaffe tulekerawo okulowooza nti tuli ba newsmaker. Oba olowooza nti oli celeb badde nsaba olange tufune ekifo tukulange. Abantu bakusasule bajje bakulabe nga totaddeko bayimbi. Bino bye tukola wano. Never sponsor bajje. Hafi oba oli celeb. Tulange. Ojjo bikola abantu bajje babirabe. Obasumululire nga bali ku stage. Sanga toleta bayimbi. Kubanga era ne woba okola. Toleta nako bayimbi ne bayimba. So mbadde ndowooza ndadda ku baana omanyi waliwo omuntu bw'akula kati Simon nabyo byenkola bitali bituufu. Naye lwakuba binkolera kijja kuba kizibu binzijjako. Naye kati katwogere n'abaana abato abajja mu mawulire. Waliwo ebirala bye mulaba ebitali bituufu temubikola kubanga temugenda wangaala. Ate ensi tejja boogera kumala bbanga ddene ng'abaaliwo we tuboogerako. Ate nga nze ndowooza nti waliwo abantu aboosanga nga yawummula amawulire nomugamba bakitoka mu mawulire amawulire gantama. Abantu abajja mu mawulire tujja because of passion. Kizibu nnyo omutima okusaanawo mu myaka 10. Just aba yabula buzi we bamuteeka. Tewali kweyongerayo. Tewali kweyongerayo. So ekyo nakirowooza kulowooza nga akalowoozo ke tusobola okuyisaawo ke ndowooza nti ndaba amawulire naddala abakola entertainment endaweza na myaka 5 naye egudde olugambo olugwiridde ddala. But why? Kirabika tulina we tukutta awatali watuufu.
kyokka nga waliwo abaana ffe abafunye omukisa nti tukola nsobola okuva wano nembaako ekirala kyenkola because abantu balabe kyensobola okukola naye kati ate oli omwana ali ku university atandika obutandisi ye tannafuna nakumukisa bw'anaasanga nga ate biviiriddewo ddala wendowooza saa dakiika zireme kaziyana mu bbiri guntaakole tumalira awo olutambula mu ba celebrities What's up? Na comeback seeding.